Tukukuumira mu kumanya nga tukuleetera ebintu ebyewuunyisa ate nga bituufu mu kanyomero kaffe wawula okumanyako. Olunaku olwaleero tukututte mu ggwanga erya Itale era ng'eno gye tusanze omusiisita mu kigo ekimu kye tutagenda kwatuukiriza ng'ono yakubyewo ezzadde lya mwana mulenzi. Ayogerwako ye Sister Roxana Rodriguez. Olwatuuse Sister Roxana ng'awulira olubuto nga lumulumirira wabula n'alowooza nti byakusaaga. Olubuto lwagenze mu maaso ne lumunyiikirira era basisita banne baagenze okulaba nga gujabagidde ng'ono atuuse ne ku sseerizirika bwe batyo bunnambiro badduse embiro okuleeta ambyulensi esobole okutwala omusisita ono mu ddwaliro. Sister Roxana yatwaliddwa mu ddwaliro eriri mu bitundu eby'Eriet nga kino nno kisangibwa mu bukiikakkono obw'obuvanjuba obw'ekibuga Roma. Okusinziira ku lupapula olwa The New York Post, abasawo mu ddwaliro baakatemye Sister Roxana nga bwe yabadde olubuto olukulu ddala era nga agenda kuzaala. Wabula bino bye bigambo Sister Roxana bye yagambye abasawo. Yabagambye nti tekisoboka, nze ndi musisita. Wabula olwamaze okwogera ebigambo bino n'akataayi tekaasaze ekkubo Sister Roxana ng'akubawo ezzadde lya mwana wa bulenzi. Ono bwe yamaze okuzaala yawuniikiridde nnyo era n'agamba nti ye takimanyangako nti ali lubuto. Wabula ate mu ngeri endala yalaze essanyu era n'agamba nti awulira kya muwendo nnyo okubeera omuzadde okusinga okubeera omusisita, era okusinziira ku bannamawulire ono yagambye nti teyejjusa okukubawo ezzadde lino. Bw'atyo yagenze mu maaso n'awera okukuza omwana we ono mu ngeri esaana ng'omuzadde. Wabula n'agamba nti yeeraliikiridde nnyo ku bigenda okwogerwa mu ggwanga lye gy'azaalwa eyo mu Central America nga nno kw'otadde n'eri mu kigo gy'abadde awangaalira, era n'agamba nti n'ensi yonna tamanyi kyegenda kumwogerako. Wabula n'agamba nti tafuddeeyo musanyufu bya nsusso kubanga omwana oyo amulaba ng'ekirabo okuva eri Mukama. Era wano we yasinzidde n'agamba nti omwana ono agenda na kumubbulamu erinnya ery'omutukuvu Papa Francis. Wabula omu ku basisita okuva mu kigo Sister Roxana gye yabadde awangaalira baalaze obwennyamivu nti banyiivu bya nsusso, bwe batyo baategeezezza nti si baakulinnya mu ddwaliro lino okulaba Sister Roxana nti kubanga yabaswazizza nnyo n'amenya ebirayiro bye yabadde yaakakuba. Bino bijjidde mu kaseera nga waakayita emyezi 5 gyokka Sister Roxana nga yaakakuba ebirayiro okuweereza Kristo. Wabula ate mu kaseera mpawo wekaaga n'akubawo ezzadde lya mwana wa bulenzi. Okusinziira ku Father Benedetto okuva mu Eklezia eya St. Michael nga kino kisangibwa Riet mu bukiikakkono obw'obuvanjuba obw'ekibuga Roma, agamba nti Sister Roxana ateekwa okuba ng'olubuto yalufuna mu biseera ebyo by'abadde yeetawuliramu ngadde ewaabwe okugenda okugoba ku bya paasipoota ye. Wabula era ne Sister Roxana bwe yabuuziddwa bannamawulire kitaawe w'omwana ono yabategeezezza nti ali eyo mu ggwanga ly'ewaabwe. Ebya Sister Roxana tebiggwa malojja wabula katubikomyawo. Kwebaza nnyo okwekumira ku kya BSFM n'okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna. Weebalire ddala, tojjanga okwo era naffe bulijjo tujjanga kukuumira mu kumanya n'okukuleetera ebyewuunyisa ate nga bituufu.
nze Imi April Nakawombe.